tutuula ebibuuzo mu nteekateeka eno eriwo ey'ensomesa empya. Ndowooza ebiruubirirwa birungi mu nsomesa empya kuba mulimu okuyiga, okunoonyereza, mulimu obuyiiya, obutetenkanya, okwefumiitiriza. Omuyizi n'atabeera okukwata bintu bukusu. Eyo nteekateeka si mbi. Naye ndowooza okusobola okufunamu omuganyulo waliwo ebyandibadde bibangulwamu abasomesa babe nga babimanyi engeri y'okusomesamu ebintu bye tulabyeko nze bwengenda mu masomero naye ndaba ino ensomesa empya si mbi. Omwana bw'ayiga okukola sabbuuni ng'ali mu sinya ey'okubiri ey'okusatu, kibi ki kiri mu ekyo? Byonna birungi. Naye amasomero gaategeekebwa gatya kyekyebuuzibwa. Wabula nekyensaba gavumenti kirungi tulina abasomesa bangi. Waliwo ebisomesebwa ebyandibadde eby'obuwaze ICT, enkozesa ey'omutimbagano yandibadde yabuwaze okuba ku sinya ey'okuna. Mbadde sigamba abasuubuzi okuyiga eby'omutimbagano abaana babisome buwaze okuba ku sinya ey'okuna. Ennimi ennansi zazibadde zabuwaze okuba ku sinya ey'okuna. Nze nawandikira ne minisita w'ebyenjigiriza Honorable Janet Museveni. Ensonga zino nazimuwandikira mu bbaluwa, yanziramu kyokka, yaŋŋamba nti nno tujja kubiteesaako. Ennimi ennansi, eby'obulimi, abantu 7 ku buli 100 balimi. Naye temusomesa bulimi ku buwaze. Ate n'ebyafaayo, abantu bategeere ebyafaayo byaffe mu butuufu bwabyo. Nze ndowooza nti ebyandibadde byabuwaze okuba senior 4